Embeera mbi nnyo. Ffe kati nze abaana bange bonna baggwaawo baafa. N'omukyala umaze emyaka emeka mu bufumbo? Emyaka 87. CrushRush show eno nno ya TikTok. SB4 MEDIA tugusa ensonga. Twavudde Kampala olunaku lwaggulo ne tujja paka eno muzee bwe bayitawo bati eno Kagati Isingiro. Tubagambye nti tuli Tanzania. Eno Singiro. Nga Tanzania kuba wano lutuusa wano network nga zisoma Tanzania. Okay, tukwaniriza ku SB4 MEDIA tugusa ensonga naye nga twavudde Kampala ng'omulamwa gwaffe leero nina mikwano gyange baafuuka baganda bange abo nno bali ku TikTok okwo kwe balina akawunti yaabwe bagiyita CrushRush show. Eno nno show ebeerawo buli lunaku kuva ssaawa 5 ez'ekiro. Tubeera live okwo nga tudisikasinga ebintu eby'enjawulo ebizimba eggwanga ebisobola okutugasa naddala mu by'omukwano omwo wamu n'ebintu ebirala ebiriŋŋanga ebyo. Show ebeerako ku TikTok okwo era nga be bantumye n'owalaba t-shirt gye nnyambadde be bantumye okujja okulambula ku bantu bano. Twadisikasingako ko ne bangamba SB4 gutera okutambula naye tuyambe tunoonyezeeyo abantu abali obubi obalambuleko ko tufune kino kye tubakwasizaako. Tusanze kapa eno nina mukwano gwange ambasada wange side zeeno mu Mbarara Jona ye yabanzigirira. Jona sooka kujja otubuuzeeko otubuulira abantu bano babafuna otya. Ye yabanzigirira n'ekiweereza bakama bange nabaweereza nabo nabakkiriza. Jona oli otya? Ndi bulungi muganda wange ogambye otya? Ndi bulungi. Okay, nakukubira kasinga ntunoonyezaayo ku bantu bwe batera n'obanfuna. By the way wankubira nze nali manyi lyakusaaga. So abali ku SB4 MEDIA batumiddeko muli mutya abali eyo abali wabweru nawalala batulabira mu ggwanga nawalala muli mutya. So nali awo SB4 nankubira ku kasimu nangamba tunoonyezeeyo family eyo obanga mukadde ngali bubi nnyo yeetaaga okuyambibwa. Nengamba oba sibya ddala. Nengamba eno totuuka nagamba gwe banoonye tujja kujjayo kasita as long as kasita abanga ali bubi. Nengamba okay kangendeyo ndowooza nakusindikira zali video zali 2. Wasindikiza 2 nolonda weemu. Nenkulaga omukadde eno waliyo omukadde yali bubi nnyo mulwadde yalwala talaba tawulira kugamba ennyumba gye basulamu abantu bagenda giraba eri bubi buli kimu kibi tebalina kyakufumba nga bwe wangamba nongamba nti waliwo mikwano gyange baagala omuntu wakuyamba. Nengamba okay kansindikeyo video zali 2 ndowooza nakusindika n'omukyalo omulala yali mulema nogamba nayo n'omukadde nga yeetaaga buyambi. Nengamba okay kati mugenda kujja ddi nongamba gwe lindako ngenda kunoonya ngenda kusooka ngubire mikwano gyange. Nengamba okay kale so olwaliya nze nali mbitwala nga byakusaaga by the way. Nengamba eno wala tebagenda kutuukako so olwaliya ononkubira nti ntuuse Embalala. Nengamba Embalala nongamba nti so nze nali sikiriza naye nali awo neraba SB4 MEDIA nga neraba SB4 nga ngamba nti ntuuse Embalala era tujjeeyo eyisingiro. Nengamba ddala muli Mbalala ne bagamba tuli Mbalala. So ndowooza mwasuze Embalala. Twasuze mu Mbalala era lero tukedde mu Kacuncu ne tujja. So SB4 basuze Embalala ne bankubira nengamba okay mujje ne bajja era omukulu ono ambassador waffe ne Mbalala ebikwatagana ne SB4 yatuyambako naye nga group ene ensindise okubeera muzeeyo okubalambula bayita CrushRush show ebeera ku TikTok okwo. TikTok muzeeyo nsoba nga tokimanyi bulungi naye gwe mukutu omupya gukyali mupya ku internet okwo tubeerako ffe nga ffe abasinga bagikozesa okutyoboola abantu bannaabwe okuvuma naye ate ffe nga aba CrushRush show
tugikozesa okubeera nga tuweŋŋana amagezi okuyamba okuddiza ku bantu wamu n'okubajja ku mu buzibu. Era nga group eno mulimu waliwo abacontributinze tuze twetisse oba tusoose kujja kubalambulako. Mulimu abacontributinze awalaba akatambi kammwe jona ke yabakwata n'akampeereza n'enkasindika mu bakama bange ne bagamba ne bakwatira wamu yesu akula kituzze. Mulimu Lirista Fred, mulimu omukyala She Wolof, ne mbeeramu omwami Jose Link, ne mbeeramu Pure Hearts ne CrushRush family. Mulimu abantu bangi naye nga bwetu tubatasobodde okwekwasa omune SB4 Media naffe ne tukwata ku paati emu ku mafuta agatuleese eno. So twale tuzze kubalambula embeera gye mulimu, tuzze n'emmotoka olwakuba nti tosobola kutuukayo, tuzze n'ebintu byammwe nga tumaze obabuuzaako tugenda tubaleetera ebitono byetufunyeewo okubeera nga tubayambako mu mbeera gye muyitamu. Naye nga muyita mu mbeera kiwana eno? Embeera mbi nnyo. Ffe kati nze abaana bange bonna bagwawo baafa. Naye ffe tuli bwetuti bwe mutusanze. Wano mubeerawo naani? Ffeka gwe n'omukyala mumaze emyaka emeka mu bufumbo? Emyaka 87. Emboozi nnungi nno naye mumaze emyaka 87 nga muli bafumbo nga mubeera eno. Eno ennyumba gye mulimu emaze wano bbanga ki? Ebbanga ttono ennyo. Twali nga tuli mu nnyumba yali awo neekula neemenyeka kati ne batuteerako ako ketulimu kati. Nene enyumba gye balimu yadde si nnungi nnyo naye abantu be bagicontributinga ne babateerawo. So bo nga bo kugamba si bo nti bo be bagyeteerawo, abantu be bagibateerawo era nga babakwatiddwe ekisa. Kati ebyokulya, ebyokwebaka, engoye mukola mutya muzee? Kakati tuli awo bwe tufuna nankana kaseete nga tukaggyemu nankani mu lusuku muno ke katuyambako. Mutukkirize tugenda kufuna emboozi yammwe ne maama waffe mutunyumirize bye muyiseemu ku myaka 80 nga mumaze mu bufumu, bye muyiseemu, obuzibu bwe musanze, birungi bye mufunyeemu, wamu okuwa essuubi abavubuka abali eyo abaakamala emyaka 2 mu bufumu naye nga omukyala oba omwami akunoba waka. Naye nga katumale okubaleeta bye twetisse bye tubaleeteddeyo then tujje mutuwa emboozi. Okay, SB4 Media tugguse ensonga wamu ne CrushRush show ku TikTok, omukyala She Wolof, manager waffe Lirista, Pure Heart tweyanziza nnyo, Mr. Fred tweyanziza nnyo kubanga mututumye tujje otabe family eno. Naye gwali eyo tuleka okukozesa emikutu gino egya internet okuvuma bannaffe. Tulema okukozesa gino emikutu egya internet okubeera nga tuswaza bannaffe. Tukozese emikutu gino ebintu ebyamakulu nga bino. So katukiire mpolampola tubaleetere then tukomyewo tunyumye emboozi empanvu ne family eno. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeese Bunya oli ku SB4 Media tugusa ensonga.
ebintu bino bivudde mu bannaffe aba CrushRush show iyo nno ebeera ku TikTok okwo kyenkana buli lunaku Monday, Tuesday, pozi ku Lwokuna tuwummulamu netukola Saturday ate ne Sunday. So bebantu so baka buno jajja mbuleete balaba katambi kammwe ne bagamba tusaana okuyambako ku bantu bano. Nagamenti tulema okukozesa social media okubeera nga tulwanyisa bulamu bwa bannaffe okubavuma okubeera nga tuvvoola wabula tukozesa social media eno okubeera nga ate tuyamba ku bantu nga bano okusomesa eggwanga wamu n'okuzimba. Jajja bino ebintu bituwadde kuva Kampala tubibaleetere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oyiro otya? Gendi. Guno muceere, kano kawunga, mulimu sabbuuni, amabaafu, eseffuliya, omugaati, omufaliso. Twatwala bakatambi nga emusula wabi era tugenza okucekingawo nga emusulawo wabi ne bed cover. So kulya mulye bulungi n'okubaka mwebake bulungi. Mwebalire ddala nnyo. Mwebale era Katonda abeemembera. Katonda abakwase amakubo ge muyiseemu. Katonda abaweereze omukisa. Okay. Tulina bannaffe tusaana okwebazaako ensusso omuli Mr. Lily Stafford tweyanzizza nnyo Mukama akuddizeewo ate era akugaziize ensawo. Ne twebaza Madam She Wolf tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Ne twebaza Jose Link Mr. Jose Link tweyanzizza nnyo mukwano ojje Mukama akuddizeewo okudukira family eno. Pure Arts sisi wange bannange tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Ne da CrushRush family bannange tweyanzizza nnyo. So gwe nawe nali ku TikTok tufollowinge eno gye buvuddeko twaddiza Bannayuganda ku data. So tweyanzizza nnyo abafollowinga show eno tweyanzizza nnyo abatodde konna kolina kubeera nga tutuuseeko eno nno wala kozi eno bayitayo batya Kagati. Balaga nti wano obuuzaawo oba ovugirawo eddakiika nga 5 kutuuka ku booda ya Tanzania. Kumpi mailo 4 kutuuka ku booda. Okay. Kati nga tuvuddeko eyo olaga nti mumaze emyaka mu bufumbo 87 nga muli mu bufumbo. Kyanjawulo ki kye mulina oba beki mwesigamyeko okubeera nga mumaze emyaka egyo mu bufumbo? Obufumbo twabumazeemu nga tulina abaana baffe naye abaana abo kati bagwawo baafa naye ffe ntusigala bwetutu nga kwetulaba. Kiki kitulaba tenga gwomanyi ku Luganda ate nga ye mama tamanyire Oluganda? Nabeera Buganda eyo nabeera Kampala eyo namalayo obudde bunene nnyo. Nosalawo okudda eno? Nsalawo okudda eno. Mali muzadde abaana nga bameka? Wangi? Mali muzadde abaana nga bameka? 12. Bonna ne bafa? Ne bafa. Ne musigalawo? Okay. Kiki ekikuleetedde okubeera ng'owangadde ne jjajjaffe omukyala emyaka egyo gyonna? Katonda ye yampangaaza naye waliwo ekirala Katonda wokka ye yatuwangaaza n'atuwa obulamu bwe butyo. Emyaka gyaffe owasa omukyala mu myaka 2-3 ne mwawukana. Omuntu ali eyo ki ky'omugamba tulina kukola tutya okuba nga tusobola okuwangaala mu mukwano? Kaakati omuntu bw'aba alina munne ayagala abeere naye ennaku zonna bw'eba nga waliwo ekiwataawanya naye bakyeddire naye babeere wamu tibavaanaganawo.
anti ngamba kati mulimu ayudinga yali agadde okubeera ne munne emyaka gino gyonna kikyasobola okukola bw'abeera naye mu myaka eyo yetubeeramu naye emyaka eyo twagibeeramu nakati tukola kye twakolanga nga tuli wamu nakati kyekitubeesizeewo nga tukola tulima tukola ki naye ekyo kyekitubeeseewo kati okuyombagana kubeerawo mu mukwano mwali muyombyeko tuyombe naye kuyombagana netuyomba ku getu naye ng'ebyo bigwa naye ti waliwo okuyomba nengamba nti gendera ddala agenda ngenda ntikomawo nitubeera wamu naye okuyomba kwaffe kutono nnyo kati omuvubuka ali eyo ng'alina omukyala nga yakawasa magezi kigosobola okumuwa nti abeere n'omukyala oyo gwe yaba naye tamuvaako agende atawangine agende walala abeere n'oyo babeere wamu bakole wamu bategeregane kujjajja waffe oyo kiki ekyakusikiriza okuba abakyala bangi ku nsi kiki ekyakusikiriza okubeera n'oyo myaka gino gyonna kiringi kikyalina kyogamba nti kino kyo kyekyakwetera okuba nga gwofiirako nze namulaba nti kyenjogera tukwataganya kyengamba nti tukole eki akkiriza tukikola naye sikugamba ngwe agamba taa nedda mbeera kyekyo kyenamwagalira nti tubeere wamu oba Katonda walitugira mu nsi tweyanziza nnyo jjajja waffe kati weyanza ku bantu ababadduukiridde mwebale nnyo mwebalire ddala era nze nsanyuse nnyo era si mpulidde nga owabaleese mwebale nnyo era Katonda abaweere ddala nnyo kama ne mama twebazeeko ibaze ku bantu abamuwadde naye ngugambe ngubeebale nagiye ninkafuka n'amatu mwebale Ruhanga barinde abakwase kandi owabangire kandi naho mweyiha mushube mugabeyo mama mutaraba bulungi kyatuukako kati aline nankane okusungu zagenda ku maaso narwara umugongo nkarwara no munda hashuma n'omunda wonna ali awo naye nende kashuma hamwe n'omwoyo ubundi hano tinkasitama nkahari piki nangu mu motoka byo bikyali biwanvu naye tulabe nga nnyumba nyini enkwago etonya tebakuba tukuba naye nakola ki aho Ruhanga ratulekulire niho ennyumba yeyo kuba jona soko je nori okumanya oyo nedda mbuuza jjajja oba akumanyi nori okumumanya ndamumanya ndamumanya bantu jona oba kyetagisa ki okufuna omuntu agenda otukubira ettaka obatereezeewo of course kyetagisako kasente kati naye teziwera mitwalo nga exceeding emitwalo nga 10 ekinene nnyo badde mbagikuba ettaka bagitereza kubanga ndowooza n'omunda abantu bawalabye si walungi nnyo wabweru enkuba bwetonya ebakubira ddala sereza wenzikulekera leero ku mulimu guba guggwadde munaku nga 3 ekinene nnyo munaku nga 3 omulimu baba bagumaze balina nsobola okubafuna kubanga eno mpamanyi nnyo mpamanyi nnyo baba era mbamba bayambye so abantu nsobola kubafuna munaku nga 3 ne bakolawo era ninkusindikira video n'olaba ngenda tugala kudde wali wansi ku motoka nkwe sente bagitereze bulungi kuba webanga etonya kimanyi kambagambe buli nyankole bakitegeere ndowooza tebakitegedde baza kunsigira sente
abakozi bije bakola amba batereza ndawulira gye munonga. So abali ku SB4 media olina kusoka no bategeza nti no bogera lunyankole. By the way no bogera lunyankole nange naera mumpuliddemu nange ninamuko. Okay, jaji. Banange mwebale nnyo, mwebale ddala. CrushRush. Yeah. Mwebale nnyo. Nze SB4 yanku yanengamba nti obasaga. Nengamba SB4 no wala tosobola kutukana ngamba gwe as long as kasito muntu yabayetaaga obuyambi. Bana ekyenjawulo SB4 teri mu Kampala mukka. Wonna wekyetaagisa tutalaze Uganda wonna wekyetaagisa tujja kubeera nga tutuukawo naye ffe tulina ennyo wala mikwano gyaffe kati nga mulabye leero nti ttiimu eno yensindise eya CrushRush show yensindise naye goyinza okuba nga olinga mene gurupu yammwe musobola okuntuma awantu wonna tutegeeragana nange ne tutikamu ekitono kye tulina ne tugenda eno tujja abantu mu buzibu abantu bangi naye nga Uganda tulina abantu bangi abali mu buzibu tetusobola bamalayo wabula tufunako akatono tugezaako kye tusobodde mutukotinge bulungi tetusobola bamalayo tugezaako kye tusobodde ate n'ekirala tebakulimba teri muntu tofunanga omuntu akulima nti SB4 okujja okuyamba muwa ssente nedda maama kuba olwedde oba weetaaga so nakyo mukikotinga bulungi omuntu yeetaaga obuyambi wotukubira kasimu otuweerezebwa ebifaananyi tetukusaba transport tuna manager waffe bamita manager Ashalaf from London yatuteeka mu transport ne tujja woli so tetusaba sente kukuyamba SB4 media tuli bannamawulire tetulina muntu gwe tukolera tetulina eno si company bannaye yabugenda jafuka company nenga right now tenafuka company tetuli bakauzi ba government tetulina muntu oba kitongole kitukolera tuli bannakyewa okubeera nga tukola emirimu gyaffe ku kitimba oba kibayesenga social media okubeera nga tujja abantu baffe nga bano mu buzibu so sharing akatambi kano gonna wenna ayina omuntu ali eyo ng'ali bubi tukubire kasimu tuweereze ku bifaananyi bye naye ate naba kutukubira gw'omuyambye otya neyibawo ng'ali mu buzibu so yamba katono koolina wekigaana otukubireko ku kasimu Bayibuli egamba nti emmeme egaba yegejja ate teri muntu yali ayavuwadde lwakugaba tola akatono koolina okayo ku munno atalina Mukama ajja kwongera omukisa Mukama ajja kugaziiza ensawo Mukama ajja kugaggawaza olw'omutima ogwo kikole ng'osiimye kuva ku ntobo ya mutima gwo omuntu agaba togaba ng'osubirayo okuddiza nedda gaba ng'okijja ku ntobo ya mutima gwo akatono koolinako kolina okugabira munno atalina tweyagalize tuli bannayuganda nze muzzukulu wa Kabajja kasoke mbuli abantu okuva eri balabyeko eyaje mubadde mulina ne bagamba mwana gwe ne bagamba nze kubanga nze bamanyi ne bagamba mwana gwe nga wafuna omulimu mu gavumenti ng'okyali muto gamba gavumenti nabyo tuyambe balete tuba gavumenti nenga babalage ndo si gavumenti bano bantu so mwebale nnyo timu SB4 media mwebale manager Ashalaf mudumeleko tweyanziza nnyo jjajja poze ebisigadde nakuwaayo ku ssente kandi aba ninamu nezo ssente z'okukola ennyumba ndakuziwa Jona ssente zino zikuyambeko funamu abakumva ebinganga ebyo okay sharing akatambi kano nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya oli ku SB4 media tugusa ensonga CrushRush show TikTok okwo kwe tusinzirira era mwe bale kuntuma obaka mbutuusiza banange tweyanziza nnyo tweyanzeege beera kyakulabirako eri munno Semanda akoze ku kamera nga bulijjo ambassador waffe side zeno Mbarara neno yona mu Western omukulu Jona as long as kastobo manyi toli mu Western region buyagala kutukira SB4 media nze Jona ambassador wa SB4 media era nange nesi nyonyoro mukisa guno okay toyanziza nnyo toyanze bawe namba yange bawe namba yo enamba yange eri 070 mukaaga 5 3 9 bakutawanya ojaba kwasaganya mu nnimi kubagwera ennimi zonna ozimanyi toyanziza nnyo toyanzeege sharing akatambi kano nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya bira bulungi